Bale kubanga okyekuumidde ku Prejan Media TV, likinga, subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Bw'oba tonnanyiga kade nako kanyige obeere omu ku basooka okomentinga ku mawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olwaleero tukuleetedde story ya mwana muwala eyakubwa essasi ku mumwa. Ojjukira omuwala oyo eyakubwa essasi ku mumwa aba KCCA enforcements. Era nga omuwala ono ffenna tumujjukira baali bamuyita Rowena Nancha nga yali mu senior ey'omukaaga wali ku Lugazi Mixed Primary School, Lugazi Mixed Secondary School. Era ng'omuwala ono yali agenda ku ssomero. Olunaku olwo yali ne maama we ne basobola okuba nga bamukuba essasi ku mumwa nga waliwo akavuvungo wakati wa bano abasajja aba KCCA. Omwalo ono amawulire ge tukuleetedde olunaku olwaleero galaga nti omukulu Ssegirinya yabadde nono omuwala era bambi embeera ye egenze etereera era essaawa zino omumwa gwe gwasobodde okuba nga abasawo bagezaako okulwana ne bagezaako okuba nga bamutereeza yadde omumwa tegunnaddawo bulungi naye at least asobola okwogera era asobola okusimayiringa. Mawulire malungi olw'ensonga nti okuba essasi ku mumwa muganda wange